Kuba mikwano mwebale nnyo subscribinga ku channel yange eya Senga Fifi nga nsaba buzaako yenze sika w'abaana nange mpulira nga mbwewulira era nga mbwenyumiriza yenze singa abaana fyonna oba Senga Fifi nga mbeebaza mwenna abawaayo ku katime ne muyitako ku channel yange ne tusomako neyanza era nga mbasaba bamikwano wolaba video please like kuba beera wampulusi saabu kati nsaba ka like ate na subscribinga nsaba unsubscribingeko wembeera nga bensomeseza birungi give me a like kati ngolwaleero tuzze naki ne Senga Fifi olwaleero tugenda kulaba amateeka oba emitendera gye tulina okuyitamu we tuba tunuuna omukira gw'omwami waffe oba emitendera gye tuyitamu we tuba tulya eryenvu ly'omwami. Birimu emitendera tolowooza nti oba eri bubi n'olya nedda tulina okuyita mu mitendera tugenda yita mu mitendera egyo era nga mbasaba mulakinge musubscribinge ate muyige kubanga tuleme kumala budde bambi kale nga tutandise naki nga tutandise ne step esooka omukyala yenna ayagala okuyiga oba ayagala okuwaayo omwami wo ayagala okuwaayo omwami wo olunuuna sinziggo okola bw'oti ekisookera ddala mu byonna olina okunaaba mu ngalo oba tugambe w'oba ogenda okunuuna omwami wo ekisooka bw'omanya nti ogenda kukikola ekiro funa oyiro osobola ofuna butto yennyini waffe ono gwe tulyako butto gwe tulyako emisana ne weeyisaako mu ngalo bw'oti n'ozeekola bw'oti okumala eddakiika 3 ku 4 n'obeera awo emisana nga weekolamu bw'oti mu ngalo zo kiyamba engalo zo zineeno w'onaatuukira ekiro okukwata ku mwami waffe engalo zino zibeera nga zigonze kubanga tosobola kulya lyenvu lya mwami nga engalo zisala oba zikalula oba zikwagula kubanga bwe tuba tulya eryenvu ly'omwami tukozesa ki ngalo okulikwatako kubanga liriko akasusu akagonda eryenvu ly'omwami mutegedde kyentegeeza omukira gw'omwami waffe tugenda kuyiga engeri gye bagunuunamu oba gye balyamu eryenvu eryo bw'obanga olyagala otandika na kugonza ngalo mukyala bw'oba onaakikola ekiro nkugambye tandika misana teekamu butto obeera awo nga weekolawo otyo mpola buli bw'ogirawo ekiseera nga weeyisaamu nagambye amannya gange yenze Senga Fifi ow'enjaza nga tuzze leero okuyiga emitendera gye tuyitamu we tuba tulya eryenvu ly'omwami waffe kati engalo zaffe tuzikoze emisana tusiibye tweyisaamuko kabutto zigonze bulungi tutuuse ku ssaawa eri yennyini omukyala yenna nakugamba kati eyo awo we tutuuse kitegeeza mugenda kwegatta muyina okugenda mu kikolwa eky'omukwano n'omwami omukyala nakugamba wobeera tonnagenda mu kikolwa kya mukwano n'omwami sooka onaabe naaba bulungi ne woba ogenze eyo mu loogi ne woba olazeewo abakyala w'otuukayo sooka kunaaba ogenda kuswala mu maaso g'omusajja oyo kati bwe tuba tumaze okunaaba bulungi nojja awali omwami olwo kubanga muba mugenda mu kikolwa eky'omukwano maze bulungi okunaaba n'engalo zinaabye zitukula akabina olina okunaaba akabina bulungi nabagamba
kubanga waliwo wetunuuna eryenvu ly'omwami oba wetunuuna omukira gw'omwami ng'okyusizza akabina ng'okamutunuulizza oba nkiyite ntya styles mwetunuunira osobola okunuuna kitegeeza ng'oli eno ku magulu ng'otunudde wano bw'oti kitegeeza ng'omutwe ogutunuzza eri omutwe gwe ne wabeerawo style endala ng'osobola okubeera eno akabina kange n'enkateeka eri ku mutwe gw'omwami wange nga nze ntunudde eri emabega okitegedde kati kitegeeza akabina kalina okuba nga kayonjo nababuulira bwe tunaaba akabina omukyala woba ogenda mu nsonga z'omukwano osookanga kunaaba bulungi kabina ne katukula awalala osobola okufukamira mu mbiriizi nga ye yeebase bw'ati gwe n'ofukamira wano mu mbiriizi n'owuuna etteeka eryokubiri ng'ogenda onuuna omukira gw'omwami olina okufukamira teriiyo omukyala anuuna mukira ng'ayimiridde omwami ne waaba ayimiridde era gw'olina okufukamira wansi omwami ne waaba yeebase wansi gw'olina okufukamira ne waaba atudde mu ntebe olina okufukamira wansi okusobola okugutuuka n'obutagusikasika gumalako mirembe ekyo noza tukitegedde kati wetumala okuyingirawo nabagambye omukyala woba ogenda mu kikolwa ky'omukwano n'omwami wo weefengako weekolekooka akatonotono kubanga abaami abamu bakwana makeup kati ojja kujja nga takyakujjukira weekolengako akatonotono akasaanidde weefuuweko n'akawoowo oyokoyingirewo kati tutandika tutya omukira gw'omwami kati wotuuka ku ssaawa ezo kubanga sijja gamba oyo kubanga abakyala abamu tebamulina kati omukyalo eri emisana twakozeseza oyiro oli alya emmere kubanga atalina oyiro olive oyiro osobola okukozesa oyo nze nkozesa wano owange wa ntungo naye osobola emisana okozesa oli afumba kati ekiro okozesa akazigo ka vaseline oba kamamanduunya oba ki kyonna junior simanyi bikoze bitya ne weeyisaako mu ngalo bwoti ng'ojja wali omwami osooka kweyisangako ku kazigo mu ngalo muno nababuulidde weeyise mu ngalo weeyise ne ku bbina ebbina liyisengako akazigo bulungi n'omugongo olikyusiza omwami ng'ebbina linyirira ekyo kye tuyita nti omukyala alina abasajja bagamba nti omukyala alina ebbina eriri romantic just kuyisaako ka oyiro oba kazigo n'obeera ng'ebbina lirabika bulungi kati tutadde oyiro oba ekizigo kya vaseline mu ngalo zaffe katonotono era okugonza ku bugalo bwaffe wotuuka wali omwami ekisooka kye nagambye fukamira kuba oba ozze kukola kikuleese mikolo nansonyiwangako katono ofukamira bulungi wansi n'okkakkana n'okutama n'ojjayo omukira gw'omwami waffe ogujjayo bulungi nnyo bw'oti osooka guyisaako ngalo twetaddemu bulungi nnyo kaki akazigo kyemmanyi tekalina buzibu tekalwaza n'okayisaako bulungi olw'engalo zino obeera nga tezikalabula kubanga olususu luno lugonda n'oyisaako bw'oti n'okwatako ku mutwe n'oddamu n'oyisaako kati n'okola ki n'oddira emimwa gyaffe gino eno n'ogitobya omukyala yenna woba ogenda okukola ekikolwa eky'omukwano fubanga nnyo okwetegeka okakkane okwetegeka kuno n'okukakkana kikuyamba okubeera okufuna obwagazi ne feelings oba obwagazi ye feelings n'okubeera nti omutima n'emmeeme ebyo biconcentratinze ku kintu kino ky'ogenda okukola okitegedde oba mu Luganda bakiyita batya nti focusinga ku kintu kino ky'ogenda okukola omutima gw'ebirowoozo buli kimu emimwa tumaze ogitobya bulungi
Omukira tumaze ogwuyisaako engalo, tutandika kusikayo olulimi mu kamwa. Osooka ne weetolozaako emirundi 2 oba 3 nga lutobye luliko amalusu. N'ogubutikira ko katono ku mutwe wano mubanga anyeenyaamu. Okitegedde? Obeera ogunuuna fuba okulaba ng'okola sawundi, kiba romantic. W'omala n'oddamu n'oyisaako ku tugalo twaffe, n'omala n'oddamu n'okutama twolooza ku mumwa gwo bw'oti. Ajjayo olulimi. Olulimi lwaffe bwe tuba tukomba omukira gw'omwami, kino ekintu kino kyekikomba kuba kibeera kikalabula, kirina engeri gye kinyonyoogeramu omwami waffe ono. Olulimi teekako amalusu, kkiriza va waggulu. Mpola mpola. Bw'omala n'otunulako ku mwami waffe, osobola okwogera naye kyonna ekigambo ky'oyagala nti oba munnaye mukwano bikunyumira, oba nkuyisizza bubi, kuba abamu mukoonako amannyo, naye amannyo tegeetaagisa. Oba onuuna omukira gw'omwami, fuba nnyo okulaba nga weewala kye bayita amannya, togakoonako. Tuddeyo. Otwala munda. Omumwa guno ogusibisaamu nko wano ku kitwe. N'ojjayo. N'ojjako n'oyisaako. Ekikozesa bw'oti ku mukira ogwo tuba twagala gwereege, era bw'oba ogukola bw'oti gunywezeemu nko nga bw'osika nga bw'ozza wansi, nga bw'osika nga bw'ozza wansi, nga bw'osika gwereege y'ensonga. Okwatako n'eno waggulu n'oyisaako ne wano waggulu wano ku tumu otuliko otwo, n'oyisaako n'olulimi luno kanakafumita okalekako kekkerooti. Omala n'oyisaako mu kiseera, n'omala n'okkiriza munda. Kati wano wabeerawo omusuwa. Omusuwa guno tuguyisaako ng'ova wansi ng'oyambuka. Omukira tugukwasa mikono 2, munansonyiwa kwanza siteredde wano wendi. Kumawo. Mukyala wano ye wali ATM y'omwami wano. W'onaaba omwami omukombi bulungi wano eno ajja kuwa ATM ye kaadi, simanyi pin code oba bikoze bityayi. Wano we wali ssente, we wali akasumuluzo. N'olwekyo fokasingawo nnyo.
kati enkomba endala osobola okubeera ng'ogukiisinga bukiisinze. Naye amalusu obeera omanyi akabwa we kanywa amata. Bwotyo kati wano wansi ku nsigo zaffe wakati waazo tuyisaawo akalimi kano nomala noganuunako, osobola okugafujjako ku malusu nozaayo waggulu nozaamu. Kati step eddako ofumitayo wala. Bwotyo ekyo bw'okimala noddira munaasonyiwa ogwange guleka ebyoya gulabika. Kati bw'omala n'oggyayo olulimi lwaffe bulungi nga kuliko amalusu. Tofaayo amalusu ne wegayiika, tokitya. Okwata omukira gwaffe guno n'ogukuba ku lulimi. Amannyo geewale. Kati ekyo bw'okimala n'oddira amalusu nga bw'ofujjako kuno bwe kitwe, abasajja abamu bakyagala. Kati osobola okugukubako munda mu kamwa ng'oyasamye. Nakugambye amalusu galina okubaamu. Omwana oguyisaako kuno ne kuno ku mumwa gwe kungulu osobola okugukubako okwo. So eyo y'enkomba y'omukira gw'omwami waffe. Kati w'omala ogukomba era n'oddamu n'oyisaayisaako bw'oti bw'oti n'olaba nga gwereeze bulungi, n'osikamu n'okwatako kuno bw'oti n'osikamu n'oweeweetako eno wansi bw'oti n'osikamu. Bwe guba gumaze okwereega bulungi ng'olaba gwereeze,